This message goes to Anita Amongi, our speaker. Right Honorable Speaker, you have said that the behavior of General Muhoozi Kainerugaba and his actions, you are lucky that you are not victim of those actions. But I want here to remember you that anytime very soon you are going to be a victim of his actions and his behaviors. Anita Amongi yavuddeyo gulo n'agamba ku floor ya parliament nga addamu Ssemujju Nganda ne Joel Ssenyonyi nti Muhoozi byakola n'ebigambo bye ye kirungi tali victim. So abali victim of his actions beeyiye banonye we balaga not in parliament. So ngera agamba nti etteeka lya UPDF Act tebalireetamu ebyobufuzi. You can even wonder, like seriously you can wonder. How can a UPDF Act be separated with politics? Etteeka lya UPDF Act libeera litya nga liri separated with politics, like seriously. Mu parliament bakolayo bya bufuzi. Mu parliament waliyo bya bufuzi. And etteeka eryo balireeta because of bya bufuzi. Naye Anita Amongi ayimiridde ku ntebe n'azoola amaaso n'ebizigo bye ne Caroline we ng'akulukuta. N'agamba etteeka lya UPDF tebaliteekamu bya bufuzi. Really, like seriously. Anita Amongi, we want to assure you that very soon you are going to be affected with Muhoozi's actions and behaviors like any other Ugandans. Just look at your former speaker Rebecca Kadaga. He defended the NRM government. He defended NRM government in 2018 by changing the constitution and removing the age limit. Now where is she? Rebecca Kadaga aliwa mu kaseera kano. Omukyalo oyo yavuddeyo n'agamba nti ye Muhoozi byakola abikolera ku Twitter and on social media everyone has a right to write anything he wants. Era ku social media buli muntu yenna ayina eddembe okuwandiikayo buli kimu kyonna ky'ayagala. Mujjukira bulungi nnyo nti omukyalo oyo Zaake yamuwandiikako ebigambo ku Twitter. Immediately yavayo n'atwala Zaake mu kakiiko ka discipline mu parliament. Era yalwana nnyo Zaake yamukijjanya nnyo paka ng'amulemesezza ekifo ky'obwa commissioner. Na sawa ya leero Zaake yalemesebwa okudda ku kifo ky'obwa commissioner era nga Anita Amongi yamulwanyisa olw'okumuwandiikako ebigambo ku social media. Omukyalo oyo ensi bwe yali emutaddeko akazito ng'egamba Anita Amongi must resign, stop corruption in parliament. Ebigambo byabeeranga ku social media, abantu bangi bawandiikanga ebigambo ku social media. Ne Bulola RCC we Rubaga yavayo n'awandiika ebigambo ku Anita Amongi era ssaawa ezo Anita Amongi ya actingirawo n'atuuka n'ogende wa President Bulola ne bamugoba ku kyobwa RCC, Deputy RCC mu Rubaga division. Ssaawa zino Lopu bw'avaayo n'ayogera ku bigambo Muhoozi byateeka ku Twitter, byateeka ku mitimbagano, byateeka ku mikutu gy'emigatta bantu. Ssemujju Nganda bw'avaayo n'acomplaining n'agamba nti omusajja ebigambo bino byayogera bigenda tuleetera obuzibu. Those are social media hearsay. We cannot discuss things which is on social media. Kwegamba nakakanya social media to the extent nti ebibeerako tebiba na magezi. Era nagezaako okutulaga nga defending omusajja oyo nti ebigambo ebibeera ku Twitter ya Muhoozi tusooke tumanye anaabiwandiikako. Muhoozi ye ng'omuntu si abiwandiikako. Tusooke tunoonyereze anaabiwandiikako tulyoke tuleete ensonga ezo mu parliament. Naye bifuuka hearsay when it is on their side. Baba be bawandiika bogasi ku mitimbagano bifuuka hearsay ngera tebisobola kugenda ku floor ya parliament. Naye omuntu omulala yenna bw'abanga yabawandiikako, they become a issue. Those things become issues to discuss on floor of parliament. Anita Amongi ensi yamuteekako akazito ku mitimbagano n'avaayo n'ajja ne ku floor ya parliament n'atandika okwedifendinga kubanga kyali ku ye. Twalaba wano Tayebwa omukazi yamwogerako ebyanjwanjwa ku mutimbagano moreover on TikTok gye banyooma nti those are TikTok tebalina byakukola TikTokers. Tayebwa yabireeta ne ku floor ya parliament ebintu ebyali mu buliri ye n'omukazi oyo gwe yayendako. Yabireeta ne ku floor ya parliament n'atandika okwedifendinga. Naye Muhoozi n'abasajja abali mu gavumenti bwe bawandiika ebigambo ebityoboola bannayuganda n'ebitiisatiisa bannayuganda ku mitimbagano,
Abantu abo babiyita hearsay. Those are social media hearsay, street talks. Okitegeera kwegaba kakkanya social media nti ebintu ebiri ku social media muhozi byatika ku social media tebisobola agenda ku floor ya parliament. Era natuuka n'okugamba mbu ye tali victim wa muhozi byakola kubanga speaker ali mu bugombe, is above the constitution and is above the law. Anita Amongi, we assure you very soon you are going to be affected with Muhozi's actions. Very soon you are going to be affected. And when it comes to you, Anita Amongi, we don't want you to come on social media and start shouting for us. We want you to keep quiet and die in silence like Kadaga. Kadaga ali mukufira mu silence. He cannot even say anything because Ugandans bamuyina ko obusungu. That is the same way Ugandans bwe bayina obusungu ko oyo mukazi Anita Amongi. Anita Amongi bana Uganda tebakuchawa. Tebakuyinako obuchayi. Not even opposition members tebakuyinako obuchayi. But you have created hatred mu mitima gy'abannansi. You have failed to do your job, but you are there working for your master to oppress Ugandans and to destroy our country by using that house, by using you, Anita Amongi, the head of that house. Anita Amongi agenda nakakanya ebintu muhozi byakola naye ye bw'abeera alina kyayagala okwogerako eri eggwanga ng'alina kyayagala okwogerako eri parliament ebiwandiiko bye biyita ku social media. Those people are hypocrites. Naye bwe batuuka ekiseera nga bali mu babataddeko akazito babakyunya kajjoji w'ebibuuzo n'alyoka akulaga those are social media rumors, those are hearsay. Kwegamba n'abitwala ng'ebitalina makulu because it is on them, they have to defend themselves about that nonsense on social media. Bwe biba bibakuba. Like seriously. Bannayuganda, we have to stand and stop this nonsense. It is really too much. Enough is enough. We don't have parliament. And that parliament is useless to Ugandans. They can never do anything in favor of civilians, in favor of Ugandans, in favor of oppressed Ugandans and poor people. They cannot. They are only doing things on favor of themselves and their master, not Ugandans.